njagala kutwala mukisa guno okwebaza bannange ddala okulembesebwa abasuubuzi kuba ensonga baziramu oludde bulungi waze ezimu ku nsonga zetwali wali wano n'olaajana nnyo okukwata ab'ebifuluusa abo boodabooda zonnamukaga zaali tezinaana kutuuka ensonga tujja netukola ki tuba nga twongera okuzitaanya era kyassanyu nti n'abasuubuzi bennyini bateekateeka petition bulungi nnyo nejja mu palamenti wa office of opposition and receiving era ensonga ezigenda mu trade and finance committee okulaba ng'eyongera okutunuulira ensonga ezo obulabufu bwazo obungi bwazo nga bwe zoogedde wano n'endala ezitasobodde kwongera olw'obufunda bw'ebiseera olabye nga bukulisa ekitto newekitiibwa nga bagezaako okufunza kubanga oludde obutonde so tulina obuvunaanyizibwa sookera ddala ffenna wamu wano ng'abasuubuzi okuyimirira kwekyo ekitunyigiriza tubaga twogera eddoboozi ddala kituufu kino tukikooye era twagala kikolebwe bwekiti era njagala okwebaza bannange olwa representation eyo gye bagezezzaako okukola n'okwerekereza okugala amaduuka ago bulumi bw'amaanyi mpozi ekyokubiri kyenjagala okwogeraku nti nga bamaze okwerekereza tuwebaza solidarity eyo naye ndowooza kino abasuubuzi kye baalaze kyayongedde okulaga ne sector groups endala abantu abeegattira mu mirimu egifaanagana ng'ababoodabooda abatakisi abasomesa abakina abalala bonna nti wano gavumenti eno kati eringa ewulira olulimi olumu kuba abasuubuzi basemabega nga bajja balaajana naye nga tebanaggala maki maduuka gaabwe so tugamba nti abalina obuyinza oba bali mu buyinza tekyanditaaze kutuuka ku leve eno omuntu kusooka kuba nti yeerumizzawo ennaku talina kyakukola naggalawo mu bulumi kubanga tegenda okudde gavumenti eba efiirwa omusolo guno ate nga n'abasuubuzi bakola ki bafiirwa so olulimi olwo kyenjagala okuyisawo nti bwe lubanga kati lukkalokka lwe lulina okuwulirizibwa kubanga n'ababoodabooda babadde bakaaba bagamba naffe tukyayiyayo kiki etuyinza okukola tufaanane ddala ng'abasuubuzi naffe osanga banaatuulira kuba tuyitidde okuba nga tukola ki tutulugunyizibwa abatakisi nabo nga bwe batyo begamba ensonga eyo tubadde tusaba ebeere nga efuna engeri gyeyongera okutereezebwa mu ensonga zitunuulirwe nga mangu ogamba Dr. Kisanja President mugambe buli lwawulirayo sekita eremedde mu kwemulugunya aleme kubalinda kutuuka ku kasita muteeka ku notice ate Kisanja akimanyikwali ensonga za Kampala okitiwa nti ababoodabooda balina ebyabwe essaawa yonna beerakutinga takisi abali mu bizinesi ya transport balina ebyabwe essaawa yonna bakola ki beerakutinga saagala kwongerako zino sectors ddala already abasinga naddala bafumu sector bavuddeyo n'okwemulugunya okwenjawulo nalabye aba UPDF bagezezzaako okubakolako oza engeri bo gye bakwata emmundu bagambibwa nti tujja kubalinda kukola ki kweteekamu julume babongedde emisaala kenjagala akalala okwongerako awo nti waliwo ekintu kyenandyagadde oba kyetwandyagadde nga tukyeyigirize mu Uganda nti wabeerawo sekita enyigiriza oba nga lwo bannaffe abanyigirizibwa kati katuwa ekisampo ngene ey'abasuubuzi weewaawo ffenna kyabadde kitukosa mu ngeri emu oba endala tulina okuba nga ffenna tuvangayo ne tugatta eddoboozi lyaffe ku bo yadde nga tetuli active mu ekyo ekibaluma waliyo omuntu abadde agamba ati nze omusolo kale mbulira kasita gwa abasuubuzi naye nga tannalaba bwe bimukwatira kunasigala ng'akoze eki atudde so bwe tuwuliranga bannaffe bonna bwe bali nga balina ekintu ekibanyigiriza eitha mu mirimu gyabwe oba mu nkwata gye bakwatiddwamu kyabuvunaanyizibwa ffenna okuvangayo buli omu nga bw'ali n'ayongerako eddoboozi lye kubanga kiba kiyambako okuba nti ensonga eyo ekola ki ekolebwako eba eyongera okuzitowa ekyokusatu tulina okweyigiriza okubeera nti omuntu ekintu naba kiba tekikukwatako naye nga kirina obulumi omuntu bwe kimutuusaako osobola okulumirirwa eyo ensonga njagadde nyigiseewo then bwe ngenda ku issue nga ku level nga eya ate police level nga bwaŋŋambye ensonga eno eri bweti nze tugitunuulidde bwe tuti saagala kubiddamu bino byonna byawedde ekyokubiri petition zaleetebwa mu parliament president akiddamu trade committee finance balina okukola mulimu gwabwe ne recently emabegako parliament ebadde egezaako okubaganya ebibuuzo naye nze kyenjagala okusooka okuteekawo nti parliament gyentuulamu tulina okujjukira nnyo nti bano abantu baffe betukiikirira abaatulonda
banyumirwa debate kufula okugirengera ng'egenda mu maaso naye baagala nnyo kiki ekivuddemu ekibayambye okukyusa ku mbeera nti ogundi akuta microphone fula ayogedde n'oli ayogedde gundi ayogedde but at the end y'omusuubuzi ono ali ebweru owa bodaboda wa transport omuntu ono ali ebweru yalinda kimu omusasiro kiki ekyavudde mu palamenti ekingasa influence bagikyusizaamu emisolo gyakendeddeko oba nedda so ffe nga palamenti ya uganda tulina oku apinga game results ne zivangayo mangu tutagetingenga nnyo okukyusa okukyusa results than lamentation okwogera ennyo netulwawo nga twogera olunaku netuddamu netukungubaga naye netutavaayo olumu nakintu kikola kikiyamba abantu abalala palamenti ebingetabayamba tebabyogerako naye kiki ekyamba nti ffe pulezidenti yeyatukoze ki yeyatuyamba tetulina kitwawulire kyavuddemu ki ekyo kiba kinafuya essiga erina okuyamba so ekyo nga palamenti tulina okukimwana ensonga endala gyentunuulidde nti tulina okutunda bino byonna ebizibu bivaawa kati ku polisi levo ereeta bino byenamukola kuba bino byonna ebyogeddwako birina bwe biva waliwo we babijja bano okubiteeka kuba n'abasuubuzi for example ngenda kugamba tulina okutunulira amateeka agateekawo emisolo emipya gajja gatya era gayita mu process ki okuba nti etteeka emipya liyita kubana kati essaawa n'otwogera waliyo bills ezireeta emisolo emipya ezira essaawa eno okukubaganyizwako ebirowoozo komitizi era nga kuliko emisolo egigenda ogenda kukuba otunze ettaka gino egitukaabya ate muleetayo emirala waliwo emirala egiriyo egiri mu pipeline essaawa negigenda okufunizibwa ekindeeteza ekyo kiki ekindeeteseza ekyo nti tusobola okusolvinga ekintu naye bwe tuba twongedde okukitunulira gye kiva bwe tutandika okisolvinga kiddira ddala waggulu gye kiva emisolo gino givaawa nti bali batula ne bagamba ezira kwetwalabye twandyagadde okuzimbayo kino okola kino sente zinaavaawa gavumenti tena sente zeyigizamu kino wetwongerako wetufulumyayo omusolo nga twongeddeko ebitaano kati baye bagenda okikola ku mafuta gaki ku mafuta g'ettaala nti baba bagamba nti bagenda kwongerako shilingi 5 oba nga bagamba nti ku stamp duty y'ekyapa ng'otunze ettaka lyo bagenda kujja kwanga 7.5%. Kati bo banoonya nti bwe tugatta omusolo guno tugenda kuba tuwezezaayo tuliyonza endala bweziti kakati target eyo gye baba balina tulina okukikyusaamu ne tuba nga tuba tuleeta tax laws oba amendments mu tax laws tugeraageranya nti olwedda abantu basasula omusolo bwe tuba tuleesa guno omupya guyite mu mitendera kyabantu bano tugubannyonnyole tutya tuguleete ku reeti ki abalina okugusasula olwedde tebasasula misolo gifaanagana tuba consulting palamenti erina komiti zegamba nti abantu bajja ne bababuuza ebibuuzo kituufu ekiri naye wetaagawo ndowooza wide consultation esingako ku ekyo naddala ku bantu abalina experience mu mirimu genda kuwa example nti olwaleero tusobola kuba nga balina omusolo ku debate bale bayita official wa URA alina obukugu mu byakawuntingi ne mu by'emisolo ne bajja ne bamubuuza kino bwekibeera bwe kinaakola bulungi presentation ye ne bayita omuntu omulala ali tekinike yabisoma mu kirasi naye ng'obusuubuzi tannabukolako yadde omwaka ogumu kabe kasinga talina nakyakola ki talina nawakolera naye n'abawa position ye naye ng'eno wansi waliyo bamukuuse kitto abalina obumanyi waliyo bakamanda waliyo abantu abamanyi obusuubuzi nga ne bwaba omusuubusiza mu tulo ne baba teyakusooka kuyitula mu kirasi na business administration n'ebirala ng'amutegera n'okusinga oli alina ki so tulina okuyiga okuwaideninga consultation yeeyo tusobole okuvaamu n'ekintu ekirungi kubanga olumu amateeka amabi awegakola ki gatandikira ekyokubiri enteekesa mu nkola ey'amateeka bwe gaba gamaze okuyita olumu gafiirawo ettaka lisobola okuyita nga lyandibadde teriri replacing nga lyandibadde sibbi naye batuuka okuliteeka mu nkola ne balyonoona genda kuwa example nga kukibadde ekisabumitingibwa mukusekitto wamu owekitiibwa nti okati essaawa eno kitwogera etteeka erisinga okubatawaanya oba eritawanya abasuubuzi bakola ettaka beta tax procedure code act mu mwaka gwa 2014 palamenti yaliyisa etteeka eryo nga lyali erigenda okuregulatina engeri emisolo gye ginaakolekitingibwangamu then bwe baamala mu tteeka eryo erya 2014 temwalimu every system yali teriimu mu mwaka gwa 2018 palamenti nekola enkyusiriza negamba nti nereeta kibaita tax procedure code amendment act ya 2018 eyo yeya introduce nga kino ekikaabya abasuubuzi olwaleero kibaita ifris negamba nti neteekalize okuleetawo system gye baita ya ifris era etteeka lino lyerimu ligenda kubeeramu n'ebibonerezo nga mukulu sekitto byageddeko 6 ati no waliyo n'8
ogwina wegwekwesenoza tebanatandika kuguteeka mu nkola naye banatandika okuguteeka mu nkola waliwo ne penalty ya miliyoni 8 waliwo okusiba omwaka ogumu oba emyaka 3 byonna biri mu tteeka lino kati eno amendment ya 2018 baagiyita neyita mu palamenti bwe mala okuyita negamba nti bano ono gundi minister of finance abeera n'obuyinza obukala regulations ezinateeka bino mukola kakati najja sijja kuyisa mu zino kubanga sections zino 73A1 ye yaleeta ifreeze nekulaga nti commissioner general by section 73A of the amendment ajagazetinga abantu abalina okusasula ifreeze abalina okubeera ku system ya ifreeze era nekulaga mu section 73A3 nti transactions zonna omuntu alina okubeera nga asasula VAT alina okubeera nga aziteeka ku ifreeze as just sections naye ekisinga okwewusa ojja ku section 73B ne bateekawo kye bayita penal tax on ifreeze kyetwogeddeko miliyoni 6 mu sections eyogeddeko zino zolaba zebayimiriza abantu ezo ne bakucekinga nti tolina receipt ogwo guguno wano guli mu 73B ogwo guva muki gukyava mu tteeka limu lya 2018 eryayisibwa palamenti naye kakati bwemala okuguleeta at the same time neteekamu ne kalese points ebina ze miliyoni 8 ezo miliyoni 8 zetubona ziteeka mu nkola naye nga zitambula bagamba nti ezo omuntu yenna bw'anaalemerwanga okugula kano ka device akaka ifreeze n'abeera nga takalina basobola okubeera nga mukyalina miliyoni 8 so in fact essaawa eno buli dduuka lyonna bwe liba nga terikalina basobola okugenda nga bava dduuka ku dduuka kyokka ekyewuunyisa mu ekyo miliyoni 8 zino zolaba ka ifreeze device gwokeegulira mu regulations ze baakola minisita regulations zino ziriwa baziyita taxi okuteeka mu nkola nkulaga okwetteeka bwe batuuka mu kuteeka mu nkola minisita akola tax procedure code invoicing and e-receipting regulations mu mwaka gwa 2020 bw'amala okuzikola ateekawo obukwakkulizo obulala obutaali mu tteeka palamenti yali yayisa yagamba ekintu tunakiteeka mutya mu nkola buli musuubuzi bajja kubeera waliwo gye bayita web portal authority gyerina okuteekawo eya URA olina okubeera ne app eyo omusuubuzi agenda okusasula omusolo waliwo olina okukozesa USSD quick code ezo be bazikuwa ndowooza ebyokozesa mu business ne bakolaga olina n'okukozesa physical device yaabwe device eyo gy'okozesa olina okuba nga wagiguza ku manufacturer oba system developer oba supplier commission yo bwe yakola ki yalonda kyokka bakugamba wano ku regulation 5 nti gwe olina okubyegulira ne ssente zebyo byonna naye tebakumanyi ekyo that disturbs me ekisolooza omusolo gwabwe nze nino kigula kinsolooza omusolo gwabwe ate gwe naawe gugo oli wakwa ate ekyewuunyisa bino byonna obiraba obwomala okubeera nga obyeteereddewo bino byonna bino biraba biri costly ate byetaagako omuntu ali tekniko nga omanyi business community yaffe kijja kitegeeza nti omuntu ayinza okuba nga alina edduuka leka alina okutuuzamu omuntu ali tekniko amanijinga ki computer ne system eyo abantu abasinga tebaolaba okubuuza isa oba abasuubuzi be bonna bamanyi computer kati waliwo ne extra cost kyokka ekisinga okwewuunyisa wakingambe nti mu implementation etteeka lyonna bamu basobola okuliyita ne bali ali bigendero dda kirungi bwe batuuka wano ne bagamba nti bw'oba tokoze bino web portal tobigenzeeko tolina ssente maybe zibaniga internet zikola biki waliwo ebibonerezo ebibonerezo ne babireeta nga bikakali ne bakugamba nti ekisookera ddala bw'oba tokoze ebyo ojja kusasula 100 currency points oba okukusiba omwaka gumu mukomera miliyoni 2 oba okukusiba omwaka gumu mukomera oba byombi okusasula miliyoni 2 n'okukusiba naye nga bye bakugambirako balina n'etteeka eddala eriraga nti olina okumakinga sure nti ekifo otadde akawuma kaabwe wali safe senga bakabba kino kiri mu regulation 9 bo bakagula naye olina okumakinga sure nti tebakabba security for the device ekirala olina okukakasa nti olina amasannyalaze tegavaako ku kifo kyo kubanga bino biri mu tteeka mu Uganda omusuubuzi yalina okusasukasa amasannyalaze olina okukakasa nti amasannyalaze tegavaako okusobola okwalanga sisitemu yaabwe okukola kakati ebyo byonna bw'obitunuulira regulation bano abasajja bagenda okuteeka mu nkola nga regulation zino ze bakoze nga bakoledde eno mu ministry nga zinyigiriza implementation eyo bano gye balaba abasuubuzi kino kibaawa
Chobola abana abasuubuzi si bakyamu okudduka ne bagamba twagala kulaba Minister of Finance. Twagala bamanyi nti waliwo omukono Commissioner General alina role munene awo bwe baba bakola regulations ezo consultation URA enomwe munene awo bwe bateekamu. Olwekyo nze ngamba nti nga mmaliza kuba kaseera kakiika batona okuseera abasuubuzi nti olina okubaawo basuubuzi kibuga kyasanyaladde. Yes. So nze ngamba bwe nti okusookera ddala abantu waliwo abantu abali mu kulooginga emirimu gyabwe nga naye teeka balina okugikola era nga buli kimu bamala ne bakisindika eri nga balinga bagezaako okulaga bannayuganda nti mutuufu naffe babeera omukulu tayogedde naffe tutya okukola ne batuwa ebifo. For example, minisita alina obuyinza eno sisitimu yabadde ekambye abasuubuzi. Minisita yabadde alina obuyinza mu sisitimu ekola obulungi okuba nti atuula eno sisitimu ne babeera nga bakola ki nebitagwira mu state bayimirizaako ne mutereeza twakimusaba ne kimulema. Oyo ye Honorable Shamim Malendo mubaka wa Kampala omukyala ng'ayogera ku nsonga y'abasuubuzi ekutte ejjembe mu ggwanga Uganda. Emisolo egisukkiridde abasuubuzi gye batandikiddeko nga beekalakaasa nga baagala bababuulire emisolo egibateekebwako gibayamba ki era gibayamba ddi. Olunaku olw'eggulo Mwai Museveni yasobodde okubasisinkana ne babaako bye bakkaanyaako. Wabula teyaggyewo misolo gibadde gibaleetedde kwekalakaasa. Yabagambye kimu ezo penalties ezibadde zibakubwa tagenda kuzikkiriza kuddamu kuziwulira. Wabula ng'ekyemisolo akyetegereza tasobola kukisalawo ye ng'omuntu omu. Weewaawo nga si ye muntu omutuufu yadde alina obbasisinkana kubanga Mwai Museveni ali mu URA yagereka emisolo egyo. Ate era si ye Minister wa Finance naye nga ye yasazewo nti yaba abasisinkana anti nabo gwe badde bayayanira nti twetaaga Museveni tumusisinkana atubuulire emisolo gino gyaki gye batubinika. Shamim Malendo agamba nti ensonga eno tegenda kuyamba basuubuzi singa baba tebeesitudde bonna mulundi gumu kusisinkana Museveni ne bamubuulira obuzibu bwe basanga mu bizinensi yaabwe. Abakulu abasisinkana Museveni abasinga sina basuubuzi nno beenoonyeza byabwe bwe basisinkana Museveni n'abawayo kyabawadde n'abagamba mugende mubakkakkanye ekyabwe kiba kiwedde. Wabula omusuubuzi yasigala akyanyigirizibwa. Ky'oba olaba nti kati tukuŋŋaanyiza kasa nti n'olina amasannyalaze tegavaako ku kifo kyo kubanga bino biri mu tteeka. Mu Uganda omusuubuzi yalina okusasakasa amasannyalaze olina okukakasa nti amasannyalaze tegavaako okusobola okwalaga sisitimu yaabwe okukola. Kakati ebyo byonna bw'obitunuulira regulation bano abasajja bagenda okuteeka mu nkola nga regulations zino ze bakoze nga bakoledde no mu gundi mu ministry nga zinyigiriza implementation eyo bano gye balaba abasuubuzi nti kino kibaawa. Ky'oba olaba bano abasuubuzi si bakyamu okudduka ne bagamba twagala kulaba Minister of Finance. Twagala bamanyi nti waliwo omukono Commissioner General alina role munene awo bwe baba bakola regulations ezo consultation URA enomwe munene awo bwe bateekamu. Olwekyo nze ngamba nti nga mmaliza kuba kaseera kakiika batona okuseera abasuubuzi nti olina okubaawo basuubuzi kibuga kyasanyaladde. Yes. So nze ngamba bwe nti okusookera ddala abantu waliwo abantu abali mu kulooginga emirimu gyabwe nga naye teeka balina okugikola era nga buli kimu bamala ne bakisindika eri nga balinga bagezaako okulaga bannayuganda nti mutuufu naffe babeera omukulu tayogedde naffe tutya okukola ne batuwa ebifo. For example, minisita alina obuyinza eno sisitimu yabadde ekambye abasuubuzi. Minisita yabadde alina obuyinza mu sisitimu ekola obulungi okuba nti atuula eno sisitimu ne babeera nga bakola ki nebitagwira mu state bayimirizaako ne mutereeza twakimusaba ne kimulema. Obulabi two revenue badde ina kepenaze njulira nnyo ng'ebyogera bano bagenda ne bagenda okusisinkana abakulu mukulu n'abagamba nti bannange URA mu URA bwe baatuuka URA ne bagamba ffe parliament kati nga bakimba kikuba parliament naye ajjukira URA nga yeekwese teyagala kulaga basuubuzi nti wano wansi mu implementation regulations zino zeetambulirako wansi naye minister agisupervising alina obuyinza okukola ki okubitunuulira ekyokuli URA edooginga teyagala kujja kunyonyola parliament tuba tukuŋŋaanya omusolo
through the ministry tusanga obuzibu buno lwaki temukitereezaamu Exactly. fenga twagala URA ekole ripooti eyo nti kino kikalubye mwata parliament mwayisa mu musolo naffe ne tukola bwetuti naye bwe tugenda wansi implementation tusaba kino kikyuke kubanga ekyo parliament era ekyetaaga nolwekyo URA eterina kwekweka ekirala kyenjagala ku revenue authority etegere Uganda Revenue Authority erina obuvunaanyizibwa yo ng'esettinga tageti za Uganda b'ennaku zino engabo ebiramu yasinze okusasula omusolo emwekiramu which is okay okubeera ng'esikiriza abantu naye URA etwagala etandike mu lipooti zayo tulaga nti ffe nga bakuŋŋaanya omusolo kuludde bwe tuba twakuŋŋaanya tugambe triliyoni 7 leero tukuŋŋaanyiza triliyoni 10 etulage nti triliyoni 7 twazikuŋŋaanya kubanga bizinesi zaali twakuŋŋaanya mu maduuka 100 kaakati ku luno bizinesi zeeyongeddeko ziri amaduuka 2 kyova olaba ti kati tukuŋŋaanyiza 10 triliyoni erina okutandika okunyonyera increment evuddewa entambula ne development kakubulyeko katono gyeziva okuweereza bwe baba bakuŋŋaanya maduuka 100 miliyoni kagambe 7 triliyoni 7 bwe bakuleeterera ate triliyoni 10 olwa bazijje buli bwali 10 kati gaba gali 6 kati ako njagadde revenue koleki nga revenue tetalina traceability eyagwa sekitto aliwa in fact obuvunaanyizibwa bwa revenue yagagenda wano nkamaliriza Dr. Nosonyi wakamaliza revenue authority erina obuvunaanyizibwa kwanti mukwano nnyo gw'abasuubuzi kubanga kigikolera nnyo buli webanga abantu basasula omusolo nga bizinesi zitambula bulungi so erina okubanga eyambako obuyambi bo okafunza amangu kw'abasuubuzi oba ba taxpayer fe bakasitoma ba URA naaze wenkwata kasitoma ngulako ne URA ebidigo oyagala n'enkyadde Dr. Hilary ng'oyingirawo Chachiru yagenda naga we contend that for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by handle. Mu Luganda Chachiru yagamba nti eggwanga okulowooza nti okukulaakulana lirina okutikka abantu bali omusolo kibanga omusajja ayimirira mu kabaketi n'akwata kahanda ate yesu bwe olowooza nti okutwala eggwanga mu maaso olina kubinika misolo kibanga okulinnya mu kabaketi n'okwata omukonda weesitule wabadde mu State House byatamaliriza n'ebirala ebisuubirwa bituwe omanyi bazze abasuubuzi eri babadde baga nti abasekitto bagenze babawe kakyayi ekyayi twamunywedde tuwale n'emmere twalidde era n'ekyeggulo twakifunye naye at least ne mujjayo naye ne tujjayo